666 zijirambika bibiri black ne green. So abantu banji balina 666 a season je tulimu abantu Katonda ali mu kulonda babe ne sitaani ekiraga nti eno product ya soda product company ya soda yegundi ya mwetaga ya mwe okitegera tata buli gwo obulira mbusimanya ali mu luminati ebya serious nga jali alina 666 ne bwonegayirira ne bwonosaba ne bwonokolotya tegenda kuvaako ensi zonna zirindiridde Uganda revive etandika na Uganda ebyaddala musumba sikweyagaliza revive etandika naffe ebyaddala revival etandika naffe kyovola bumulabe atagetinze Uganda okama tumanyi Isiraili kuba n'ebitabo biwandika Isiraili abaana ba Isiraili kimwe abaana ba Isiraili anti Katonda ye Katonda ow'ebiro n'ebiseera ekyewunyisa kye kino etondo lyangwa wano mu kyenyi bwe lyagwa mu church mu kibiina ndi mu kibiina okuuma appointment ninda appointment ave katutu tugende mu office etondo nelingwa mu kyenyi bu bwe lyagwa mu kyenyi kyange nendaba poto nendaba ebire nga bigudde omulyango mu bbanga mu dakiika emu waggulu nga waliwo omusota nga gugamba okimye ekiwano nga mukambwe nga munene nentegeera nti sitaani afugira mbwengula bw'ekkanisa eno ngenda kikola kino mu nsaasire ngenda okulaba emyoyo nga abakazi n'abasajja bambadde amasuuka ameeru nga bawanvu balina bino ebintu aba Nigeria bye beesiiga biraba mu firimu zaabwe nga bakolayo bati bwe batyo kati nga bakolayo bati nenga nze ninga akaana akato mu bo baneetoolola omulundi gumu kati emyoyo egyo ngenda okugitunuulira nga gye emyoyo egiri aba generational preachers ba prophets abagenda okukolera Katonda mulembe babalya era kankubulyeko bangi ensi yabatwala abalina okukolera mu biro bino bye tulimu bangi sitaani yakozesa kye balina ekirabo kubanga sitaani tagaba birabo naye afuka ku ekyo kyolina amafuta n'akitabika n'okolera sayidi ye Banabbi kimanyi obanga tokimanyi abasinga bakimanyidde ddala abamu baweereza sitaani nga tebakimanyi. xpotv to the world. Kwaniriza nate n'ekiramuso ekisinga okuba eky'amaanyi naddala nga tuli ku setting eno nti Mukama mulungi ekiseera kyonna era ekiseera kyonna Mukama mulungi nengattako musumba Roni byasinga okwagala nti Yesu yeebazibwe ddamu nti amina mu comment section then otekewo comment endala olwaleero lunaku lwa kazooba mu Luganda eddaza mukulukusa eddaza 224 omwezi mukulukusa bitungotungo oba Okitoba story tugikoledde ku Ubuntu esangibwa mu Lugala ng'oyambuka odde Kasubi ku munaku kifo kirungi nnyo wattu gwatannatuuka ogezesa otuukewo kirina ebisulo ebirungi balina ebyokunywa n'ebyokulya balina halls zosobola oteekamu conferences na buli meeting gy'oyagala kosa ne garden ennyuvu w'osobola otegekera buli kye weetaaze nammwe abakola zi date jangu mubeere wano ne mwana munno paka kuwulira bubi bisigadde obikwase Katonda eyakutonda bw'ovaawo enamba zaabwe ziri awo wansi bakubireko sigenda kwerabira aba Cambridge twala omwana asome mwana abaana basome ku musingi omulungi ennyo ate nga n'empisa etya Katonda kosa n'ebitone bikwatiddwako bakubireko tobakubira ate ng'obabuuza musumba Roni tobakubira ng'obabuuza Saara abantu bakusobera bakubira buli mugagga alangira kuno nangwa twagala musumba Roni enamba yaffe weeri ne musumba Roni njamugamba dde mwasome enamba ye neyo jamu akendeere mutaayi nsanyuse nate okuddamu okubako ebirozo nsanyuse okulabako sebo mwe bali kuweereza ggwanga weewaawo esebo Namugereka Ddunda akyaganyiza enkuyegeze kubira enduulo esebo ke kadde kano bambuulizeeko Mukama yeebazibwe nsanyuse okubalaba nate mwebale kubeerayo mwebale kwagala Mukama obutambi mbulaba butambudde twebaza Katonda ti abantu bamanye ekkanisa egolokoke biro bya kuzuukuka biro bya kubuuka amaaso gaffe tugajje ku nsi
tugatunulisa obulamu buli bwe tugenda kola ki ebyensi weewo tubyetaaga naye tetubirayingako ng'ate ebyo ebituyigiriza bayibuli egamba ebyensi bayigiriza ebyeggulu ate nga goga tetubirayingako musumba oba tokontanye n'ekyawandiikibwa no tetulina kubirayingako nnyo kituufu tubyetaaga njagala okwambala obulungi njagala okuvuga akamotoka akalungi fune ku mukyala yakweyagaza yes musumba oli mufumbo cause mbadde nkugamba taata tondetera omanyi bino ebiro era kyensaba taata tusooka okwogerako abantu bano okwegendereza ngenda kwogera ku kanisa z'abanabbi ezirabika nga za bwakatonda naye nga si za bwakatonda nabiki ebikolebwamu bingi mukama byambikkulira bingi byambikkulidde bingi byeyambikkulira bingi byenalabye ekiro bingi nnyo so katonda abituwa bino tubibagambe mutereze amakubo gammwe sooka taata nebaza olw'omwami yayimiridde naffe ku kya crusade olw'omwami yayimiridde naffe ku kya crusade mukama akuwa omukisa taata sooka otubuulire yagize atya tumutumire nako wano yatuwaddeyo $35,000 egya crusade kuba obugalo mu comment section amanya ge yani batayagala kwerabisa ayinza obutaagala era twongera okubasaba kozi obudde buweddeyo tugenda Masaka nga 7 saba bagenda oyimirira naffe mwongera okuyimirira tugenda mu buddu ebyuma tugenda kuva nabyo eno stage biki byonna tubitwala so asobola okuyimirira nsoma akanambeera taata nze sikulinako taabu yabo boyina yalayika gisome eri 0708 39 45 01 0708 39 45 01 nawe ayagala okwogerako nange yeeyo ate nga yerine ku mobile money yerine ku WhatsApp so mbegayiridde ongera okuyimirirako naffe n'okusubscribinga ku YouTube channel yaffe ya Raise Church International Ministries Uganda kama ajaba omukisa basubscribe nze ntera okukeberako okwo era 10 twalukubye tubebaza banya tubebaza banyabo ne basebo mukama abawo omukisa yes ebbanga litukolaganye mukama ye tasobola gamba nti soda ye takubikulira ku soda waffe mukama mwagala era anytime ajja basanyusa kusinzira nga bwe nalabye nebeera mwegendereza n'abantu bookyaza bajja ku initiatinga omanyi obuzibu nali ngenda kuweereza side z'emukono eyo ati ekanisa nali ngendako nva mu taxi waliwo petrol station tusanga omuwala nga waliwo taxi endala ebadde parkings nga mulimu abavaamu omuwala yali avaamu ng'alina 666 emutambulirako ng'emutambulirako 666 zigirambika bibiri black ne green so abantu bangi balina 666 naye tennaba kwakabonera tekannabeeraga ne maaso bajja kukiraba kamulondwa naye nga yetamanyi yes kati mu bantu bano bookyaza beera mwegendereza kubanga oyinza okumaliriza kozi ngenda kukunyumizaako katonda olunaku lumu antwala taata nandaga we nalindi ngenda okulaba mu bbanga nga waggulu ensi eriko kikoncrete nga bogamba nti enkokoto bamalayika babiri ne bava mu bbanga nga bakutte ebitala nga bambadde ennyambala eri enkadde bali abalwanyi ab'edda Abaroma baani abo nga bakutte balina ebintu bye bakutte mu ngalo mukono guno ngera bakutte ekitala ne bakoona kiseminti kino ne kibwatuka mu bbanga bwe kyabwatuka yalinga siirwe ekuuma ensi ne bayingira ne bajje wali we nali ntudde ne bavunama mu Katonda bwe batyo bavunama ne bangamba family ye eriwa nenga bossi be boogere dobozi lirima bbali eryogera ne bangamba nti tuzze kitulese tuzze kuteekako bantu ba Katonda kabonero Katonda azze kununula abantu be azze kulonda mu bantu be ne bangamba olwalero tutandika na family yo ngenda okulaba abali mu nyumba mwali mu mukadde wange ne sister waffe bato bange bali babayise nga tebannatuuka bali mu kubo dobozi ne lingamba abo bo bajje ngenda okulaba nga bambuka mu bbanga emyoyo gyabe bajyambusa mu bbanga ne babateekako akabonero mu kyenyi
nga kuliko erinnya Yesu mu kyenyi kyabwe. Kakati ngenda okulaba nga mu ngalo zino bayinamu kataaga akabwannannyini nga Katonda abawadde eringa stamp nga bwakutunuza mbu ati ekibatu eggulu liba likulonze nga likwawudde season gye tulimu abantu Katonda ali mu kulonda babe ne sitaani. Ekiraga nti eno product ya soda, product company ya soda yegundi yammwe, taaga yammwe, okitegeera taata, taaga yammwe siiru eyo yeraga nti eno company sinjingirire ne bwoba ojingiridde ekintu okumanya nti kino kiri original esiiru ya company ya mwami soda. Kakati ne Katonda bwatyo kati ne sitaani bwe yamanya kati abantu nabo ali mu kuba initiating buli gw'owulira musimanya ali mu Illuminati ebya serious nga gyali alina 666 ne bw'oneegayirira ne bw'onoosaba ne bw'onookola otya tegenda kuvaako kasitokola ensobi neekutonnyako tegenda kuvaako. Ne bw'onookola ebirungi ebiri bitya ne bw'onoobuulira enjiri abandi balokoka kyova abangi bagenda kugamba Mukama nga nakola bulungi nga natambula bulungi nga nagabanga nga nabuulira enjiri bangi balokoka n'agamba muve wendi mwenna abaakola ebyobujeemu ng'abagoba. Lwaki abagoba? 666 egenda kubakwata. Kakati sitaani nagamba the other time nti ewali original wabaawo dupe. Kati sitaani naye kusaidiye naye alonda naye n'atandika okulondamu abantu bangi. Nagamba luli abeesiga ebizigo ebyo bayomba ne bwe bayomba era bagamba Musumba tubadde tukwatagana eno yonna gye yatandikira naye wano twawukanye. Buli muntu gw'olaba nga yeeyerusa eggulu tolirina nkiddamu oligamba ndi nagamba omukyalo omu mukadde wange emabegako ddala yali yeeyerusa nga yeesiga ebizigo nga teyeerusa kweyerusa naye nga ebizigo bye yeesiiga biraga nti akola ki yes ekiro bwe yali yeebasa aloota ekirooto ngo eddoboozi limuyitanga limugamba kangeze Florence oba Jane Florence oli kanjogere Jane namugamba Jane gwe mmanyi simulaba ndaba mulala. Jane gwe natonda simulaba ndaba muntu mulala. Namugamba Mukama wange nzizo nkyusiza obulamu. Nagamba siye gwe Jane gwe natonda oli mulala. Kati Katonda buli lwakutonda ng'oli muddugavu ate ne weeteekako abantu Katonda agenda kubakuba teyali musiru kutonda ng'oli muki. Nze seesiga bizigo lwa nsonga, seesiga bizigo nina ensonga yadde okweyisayisaako taata seesiga bizigo seesiga kubanga olunaku lumu ninawe neesiga ebizigo era naŋŋamba sikumanyi ne bwe mba nsiizemu just kasikini kulabika okwaka mu feesi nali ntandise nga ndi anti abakyala nti bye mwagala kulabika bulungi biki kituufu naye bw'ova ku kifaananyi ky'obadde n'ofuuka ekirala Katonda batakyakumanyi okunyerengesaamu akatini n'enshananamu kacca teri kibi kirungi totugoba ku bizigo Musumba. Ebizigo buli kyonna kyonna ekizigo nga kikuddu kampani z'ebizigo tezigolokoka. Bakasitoma ate be bakambwe okusinga bannannyini kampani era baatavuze ne bagaa soda Musumba emmeeza gyanyenye eriko champagne eriko Johnny Walker eriko byakunywa bya bbeeyi byeri no kati kutaasa mwoyo omanyi edo tubeera mu gurupu y'abantu tubawulira abantu enjiri naye nga abavubuka bali mu gurupu bagamba iwa biki naye nga nkubuulira amazima ga Katonda bw'ofa ne abamaama otagenda naawe. Omwana ku Facebook yaŋŋambe kati mutandise okwerogoza ajja genda omanyi abo balindira bali kaguwa ajja genda nga teri gwayi ate teweegaana kyokoze kyonna teweegaana. Ebiro bino taata Katonda atukubiriza okubeera abeegendezi oba okubala ebibala bagati ya 522 okubala ebibala eby'omwoyo kubanga omwoyo mutukuvu alya kuffe bw'alaba nga tobaze ebibala anoonya abaze kubanga byalyako enjala bw'emuluma atambula n'anoonya ayina kati alya kuffe bw'alaba nga tobaze kati ekibala eky'okwegendereza abantu bangi bagenda kuba initiatingira mu makanisa g'abannabbi b'obulimba
olaba ffe tugamba abantu bane yimirira naffe ku crusade yimirira naffe ku kino yimirira naffe ku kino naye mu kanisa z'abannabbi b'obulimba ezitali ntuufu abantu bawaayo ssente mu kanisa Katonda buli lwakulaba ng'ekikuleese kyamagero takuwa amanyi oli mubbi ekikuleese nga kyamagero Katonda tasobola kuwa kubanga bw'atunula bw'ati alabira ddala oli muyaaye kati abantu bangi kyova Katonda tabakoledde ne badduka olw'okwagala ebyamagero ne bagenda mu makanisa g'abannabbi ndagulaako ndabaamu nkyekingaamuukaawo nkyekingaamu kati obulogo bwajja ne mu kanisa abantu bali balogo mu birowoozo kitegeera taata so kyenjagala ogamba abantu bano obwegendeza kikulu Mukama antuma mu kanisa zaali 3 wano e Kampala angamba genda bagambe ekanisa ya Kristo bwe yeegatta mu Uganda waliwo ekijja anytime from now mbabuulira waliwo ekiri mu kkubo kijja nagamba nti ekanisa bweneegatta tekigenda tukubanga bwe kinaatukuba kati nga tetwegasse tetuli wamu nengamba gende wa musumba gundi ne musumba gundi bamaanyi mu ggwanga ne musumba gundi obagambe ebigambo bino bagambe bwati bwayogera Mukama bo bennyini bwe baneegatta abasatu ekkanisa ne zeegatta 3 bayina abaana bangi amakanisa agabavuddemu mangi bagenda kukwatagana n'abasumba abalala tusitule bendera ya Kristo mu Uganda kubanga ensi zonna zirindiridde Uganda revive etandika na Uganda ebyaddala musumba sikweyagaliza revive etandika naffe ebyaddala revival etandika naffe kyovola omulabe atagetinze Uganda okama tumanyi Isirayiri kuba nembita biwandika Isirayiri abaana ba Isirayiri kimwe abaana ba Isirayiri anti Katonda ye Katonda ow'ebiro n'ebiseera kitegeera taata Katonda yalonda kati buli generation yabaako gwagolokosa ngenda kubabuulira abantu bano kati ogenda kunzizaayo wano abasumba obasookera nombasumba tumaliriza abasumba then nzireyo eri ku bamalayika abajja abasumba bano nga be balina okuyamba ekkanisa tubeere kitole bwe nagendewo omusumba omu ekimanya ajja kundaba n'akaaba amaziga nangamba mbadde nkusuubira nangamba Mukama yakiŋŋamba nengezaako n'otutuuza abantu abo naye abantu balina ebitiibwa bantu b'amaanyi balina abantu baki bangi yayogera nga ali mu nnaku nangamba nkusaba Mukama aba yakutumye ffenna ewaffe nabo genda obagambe era n'akisanyukira nnyo kubanga Mukama yamugamba nti ŋŋenda kuba nzija bwe navaayo ekiro eggulu ne linkyalira ne ligamba weebale n'enkyakeera genda ew'omulala gye nagambye era n'amundaga ne ŋŋendayo ati bwe waayita akaseera wamutuukako oyo gwe waŋŋambye owookubiri yesebo naye namulaba nga bagamba talabikalabi ani oyo owookubiri owaayi wamutuukako gw'omumanyi naye natuuka katebe bannange mbabuulira natuuka katebe n'entula natuula ssaawa emu nga nina bye ŋŋenda okukola nga njagala mulaba mangu lunaku lwali lwakulaba bantu counseling we twali tutuula waliwo kamera atulaba ng'atulaba mu ofiisi ye ati nali nyambadde bulungi nga siri muntu ali shabe nkarinza amawulire amalungi mba nkyatudde nga buli muntu ajja nga bagamba wuuyo muleeta oyo nze nga bandekawo nagenda saawa emwezi okumakya navaawo saawa 2 ez'ekiro ngono n'okumakya ninda ntuuse message nayomba nga ndi mu katebe nayomba omanyi bino bye twogera abantu ne tubagamba banemutereeza amakubo gammwe Kristo gyali Katonda gyali abamu ne batuvuma tulumwa era nnumwa n'ennumwa ekinnuma kikino kyogenda tuuka kalayini wali obijjukire byonna omusajja bye yakugamba nga toyina bwogenda kuwona nga tokyayina nga tolina yadde ayinza kuyamba naye banaakusabira naye banaakusiibira toyina gy'ogenda akati ntuukewo omusajja oli taata yamala n'akuyita kubbi namala nenyingira nze yasemba nayo ninga nze yasoose nenga omutima gwetamiddwa dda ne mugamba Mukama bwati bwayogera agamba bwati ne bwati n'antunuulira nadda mbipapula bye nga bibikkula bwati ngamba kale bwe yamaliriza nangamba olaba ekyo kisoboka olaba ekyo kisoboka lwaki teyaŋŋambye manyi tuyinamu luno lummo manyi bayibuli nnyo
manyi kino nnyo ntegeera nnyo Katonda ebyabikooye mu kanisa era abigobye mu kanisa. Kakati taata wulira nvaayo nga nnyomba eggulu ne linsiima weebale kulikayo. Bwe lyangamba weebale eddoboozi lyangamba weebale kulikayo. Bwe lyamala okuŋŋamba nti kulikayo erisirika enkeera teryangamba genda wa musumba ono omulala owookusatu. Kati wayitawo ennaku zaalinga 3 mugamba Mukama ŋŋende oba sigenda nga tanyega. Naye mu kusooka yangamba genda mbasumba bameka 3 bagambe meseji y'emu. Funa omukwano gwange nga tulinnya booda yamugamba nvuga mbeera mukono nga nvuga nga tugenda tulina mukwano gwaffe omulala atuwerekerako tutuukayo batuwadde appointment mugenda mulaba omukulu. Lunaku lwali lwa kawungeezi ekisaawa zaali za kawungeezi. Omuweereza ono yali katuuti ali mu kusiiga abantu mafuta kati tasobola bakwatako bangi kati akwata amafuta agamansira mu bantu. Tumulize nange njagala nesunza okwogerako naki naye w'amaanyi ngenda kwogerako naye nga Mukama oli mulungi. Leero bakkiriza omusumba amudirira ngayogera naye nakkiriza ngamba appointment weeri. Akati ne twesunga okwogera naye kati mukwano gwange omu gwe twali tugenze naye ayina ekitabo kyayagala okumuwa ng'ayagala amuwandiikeko amuteekereko ne kagundi signature mu kitabo kye. Munnange nga tubeerawo tuba tuli awo taata tuba tuli awo nga omusajja amansira amafuta yakasuka amafuta ettondo limu ne lijja mulundi gumu. Omanyi ffe obuzibu bwaffe ab'omwoyo mbadde nsaba taata okwate omanyi ffe ab'omwoyo omwami ono bamulagirireko. Omanyi ffe ab'omwoyo tubeera okonekitingirawo nakonekitingirawo bwe nakonekitinga bwe nti ekyewunyisa kye kino ettondo lyangwa wano mu kyenyi bwe lyagwa ndi mu kibiina ninda appointment ave katutu tugende mu office. Ettondo ne lingwa mu kyenyi bu bwe lyagwa mu kyenyi kyange nendaba poto nendaba ebire nga bigudde omulyango mu bbanga mu ddakiika emu. Waggulu nga waliwo omusota nga gugamba okimye ekiwano nga mukambwe nga munene nentegeera nti sitaani afugira mbwengula bw'ekkanisa eno. Nempulira ennaku nempulira obulumi neŋŋamba Mukama abantu bano tuba celebratinga we celebrate them bamaanyi nempulira obulumi mu mutima omusota nga guyomba nga gweswanta nga munene. Neŋŋamba baganda mujje tugende nga saagala kutunula bbanga gwalwawo ng'ekintu faananyi kinene nga guwaga nga munene nnyo omusota ogusobola okumira baasi ne gusigala nga tegulina kye gubadde. Ne mmanya nti sitaani nenvaawo mpulira obulumi mu mutima taata nenvaawo ne tulinnya booda ne tutuuka wakanga n'omutwe gutabusa omutwe nga gunnuma. Bwe ngenda mu kifo nga si kituufu wemanga Katonda tandaze omutwe ogutandika okunnuma. Ekifo ekyo bwe mukubonero nina obubonero ku mubiri bwe ntuuka ewantu bwe tubanga tunyumyanga onimba nina obubonero obumbaako. So ne ntuuka ewaka nga ndooza bikomyawo bwe neebaka ekkubo eryo lyennyini ne neeraba nga nziruka nzija ku Kampala Road nenkwata ku kkubo erigendayo nziruka. Bwe natuuka mba naatera okukyamayo ngenda okulaba emyoyo ngenda kikola kino mu nsaasire ngenda okulaba emyoyo nga abakazi n'abasajja bambadde amasuuka ameeru nga bawanvu balina bino ebintu aba Nigeria bye beesiiga biraba mu firimu zaabwe nga bakolayo bati bwe batyo kati nga bakolayo bati naye nga nze ninga akaana akato mu bo baneetoolola omulundi gumu. Kati emyoyo egyo ngenda okugitunuulira nga emyoyo egiri aba generational preachers ba prophets abagenda okukolera Katonda mu mulembe babalya. Era kankubulyeko bangi ensi yabatwala abalina okukolera mu biro bino bye tulimu bangi. Sitaani yakozesa kye balina ekirabo kubanga sitaani tagaba birabo naye afuka ku ekyo ky'olina amafuta n'akitabika n'okolera sayidi ye
Banabbi bobulimba kimanyi obanga tokimanyi abasinga bakimanyidde ddala abamu baweereza sitaani nga tebakimanyi abantu bangi baweereza balowooza bakyali Katonda naye nga tebamuliiko kyovula bataata nze ngamba nnyo abantu bano era mbakubiriza nnaku teruziba no nga toweekubyemu ku ttooki otambudde otya ne Katonda kubanga Katonda osobola okumuleka emyaka 2 nga golowooza oli naye okyaloota ebirooto omulaba akulimba nga Katonda yakuleka dda nze buli kaseera nekuba mu ttooki ne mugamba taata nengwa ku kapeti ewaka ne mugamba bw'onondeka ensi egenda kummira bw'onondeka ani ayinza okunnyamba ne mugamba Mukama ndi ku byoto by'abasajja ab'amaanyi balaamiriza amannya gange naawe okiraba ngenda kufa bw'ondeka mmaze okugwa ne mugamba bw'olaba nga ngwa ntwala baani abalaamiriza amannya bangi nga bafaaki olowooza message eno gye tuwa olowooza stadi musanyufu tebatwalayo neerya oluusi nsaba nendaba nga ndi batudde mu meeting owe nagenda banzija mwoyo nendaba nga bali mu meeting bakutte ebifaananyi byange bakumya ekyoto bwe babiteekamu bwe balaamiriza kati emyoyo gino gyali ginneetoolodde ngenda okulaba ku nsi yonna nga tekuli musajja kaabe mukazi asobola kunnunula kumponya myoyo egyo nga bakugira mu kitundu gy'obadde olaga eri ekkanisa no giri emyo kankubulyako kino taata abantu tebakimanyi sitaani si yasinga emizimu gy'alina amaanyi gyonna alinamu abasajja abazibu emyoyo emizibu nga bwolaba President Museveni si yasinga okutegeera mu Uganda si yasinga ebitabo si yasinga amaanyi naye olw'okuba nti kyakolebwanga mufuzi mukulembeze kyovala bakulembera abagagga abasomye ennyo abatategeera n'abategeera kati sitaani yaweebwa ekyo mukulembeze naye bakulembera mulimu bali bakiwajja abazibu abalina amaanyi kati waliwo akabinja k'emizimu egimira abo ba generational preachers abaweereza Katonda nga abaweereza Katonda abamu ku be baamira yali omu ku babloga bammwe wano e Uganda njogedde ki xpotv to the world.